Fenga Bannamawulire omulundi guno twakyusizzamuko mu nkola nti bulijjo tukavalinga bukavalinzi bantu betuba tugenze like aba batuyise okukola bulungi bwansi neffe twewaddeyo naffe okukola bulungi bwansi okuyonja ebitundu byaffe n'okulaga bannayuganda nti obuyonjo tebwetaaga kulinda muntu kusomesa oba kukubuulira nti kola kino oba kiri. So tusaba bannayuganda tukwataganire wamu tuleme kuwaana bwanyinsi endala. Abantu babeerawo ne bagamba nti Rwanda etusinga obuyonjo n'ebirala, naye naffe kye tukoze olwaleero tubadde tugezaako okusomesa community nti obuyonjo ffe ffennyini tulina okwekwatiramu okulaba nti tuyonja ebitundu byaffe, tuyonja amaka gaffe. Kino kituyambako okutaasa endwadde nnyingi n'obutasaasanya nsimbi nga tweteekerateekera ate era okukuza olunaku lwaffe olwa Press Freedom Day. Nga lunaku terunaba kutuuka tuba n'ebintu bingi, tubeera mu communities okuyamba ku bantu kusinza ku ekyo ekiba kibaluma. Mbeera nga chairman bw'abagambye tulina ekizibu kya kasasiro, naffe tulowooza nti ng'abakulembeze bwe tuba tukwataganye ensonga tusobola okugigonjoola. Atubadde ku nteekateeka yonna eya bulungi bwansi mu luka gwange era nga tukubiriza abantu bonna okulabika nti nno bettanira mu nteekateeka ya Ssaabasajja, okulabika nti nno bajja wansi, okulabika nti nno beggumiza ddala, okulabika nti nno bakola obuyonjo mu bantu ng'abakulembeze abawaggulu tebannakubasiba. Olwaleero njagala okwebaza Bannamawulire n'abatuuze baffe ab'ekyebando bonna okutwalira wamu olw'okuwulira omulanga ogw'okuyonja ekitundu ne bajja batwegattako.